Kkooti ejulirwamu etula ku Twin Towers mu Kampala olunaku olwaleero eggyeyo omubaka wa Kamuli Municipality mu Paalamenti Rehema Tiwuwe Watongola lwa butaba na Empapulaze ez'obuyigirize ezeetaagibwa omubaka wa Paalamenti. Abalamuzi basatu nga bakulembeddwamu Richard Buteera, Paul Mugambe ne Kibrain Bashariki bakkiriziganyizza n'ensalawo y'omulamuzi wa kkooti enkulu ey'Ejjinja Geoffrey Namondi nga bagamba nti Watongola yalemererwa okunnyonnyola kkooti ku mpapulaze ezaali zibuusibwabuusibwa oluvannyuma lwa Yunivasite ya Busoga okumwegaana ate nga ye gye yali alumiriza okumutikkira diploma gy'alina. The diploma and degree certificates had also been recalled, revoked and cancelled. Abalamuzi bonna nga tebeetemyemu basinzidde ku bujulizi obwali mu kkooti enkulu Ejjinja ne bagoba okuwulira kwa Watongola kwe yateekayo era ne bamulagira okusasula ensimbi Salamu Musumba munna FDC zamalidde mu musango guno n'obudde bwe era ne balagira akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okutegeka okulonda mu kitundu kino. This appeal is dismissed with costs to the respondent. The orders of the lower court are upheld. Watongola yali addukidde mu kkooti ejulirwamu nga wakanya ensala y'omulamuzi Namondi eyalangiriramu na FDC Salamu Musumba ng'omuwanguzi w'akalulu k'obubaka bwa Paalamenti owa Kamuli era nga yali esazizzaamu Watongola mu mwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde. Watongola avumiridde ensala ya kkooti n'awakanya ebivuddemu ng'agamba nti alina empapula z'obuyigirize ezimala omubaka wa Paalamenti okwesimbawo. Judgment eyo bwebanga ebere fair akalulu tujja kabona mu by-elections tubone nani anasinga mwine oba abalonzi bakuba batya. So nze nide Salamu Musumba ground yere Kamuli Municipality saba abantu be Kamuli Municipality onongera kubugagizi. Salamu Musumba okuwaba kwe kwalimu n'obujulizi bwa Vice Chancellor wa Busoga David Kibicho ng'ono yategeeza kkooti nga mu mwezi ogw'omukaaga omwaka 2005 Watongola mwagambira nti we yafunira certificate mu nzirukanya y'emirimu mu bitongole bya gavumenti kiyite Public Administration and Management mu Busoga University yali tennatandika kusomesa ssomo lino era nga kino kye kyaviirako okubuusabuusa diploma ne degree Watongola bye yafuna nga yeeyambisa empapula enjingirire. Nena nyini musango akimanyi nti empapula aya nga abafere abafere basigansoni mufere abamufere mutayikiriza kayiri kutufera. Vicky Nabukeera ne Josephine Sensefe bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.